kamba dize yakatambi katono nnyo kuba abamu mwerabira nnyo muli bakujjukiza njagala nkubulire nti Nalubowa we bamuwa kaadi ya Nuupu munasonyiwa eddoboozi lyange am overstretched Nalubowa we bamuwa kaadi ya Nuupu nti yakutte kaadi ya Nuupu ku kifo ky'omubaka omukyala bannamasaka baagaanirawo abantu ne batandika okuyomba bannaddiini ne bavaayo abannuupu bennyini ab'ekibiina kye nga be bamuzize ne bagaana Nalubowa ono talina gurawundi nga nabo beebuuza ate ono bamuwadde batya kaadi era omukyala Sawuya Nanyonga yawalirizibwa okusigala mu kalulu batukyaza ku sho ku Bukedde TV fenna bana TV emu yatukyaza nga bwe twali twesimbyewo ku Masaka City Woman MP Sawuya n'agamba Nalubowa ng'ensi yonna eraba nti enfuna gye wafunamu kaadi eyo ya mankwetu n'amugamba nnyabo gye wayita omanyiyo gwe wagulirira omumanyi ne sente ze wajje wazijja omanyiyo fenna ne twesikamu naye engeri gye baali bakibiina kimu ne tuleka ensonga zaabwe tutuuse mu kalulu Nameere complaint yemu agamba Nalubowa enfuna gye wafunyemu obuwanguzi si buwanguzi butuufu ate gye wabujje makubo makyamu olaba kati RPC yagobwa ali mu kunoonyerezebwako returning officer ali mu kunoonyerezebwako Nalubowa amanyidde ddala omutala kwe yasinziira ne yeekobaana n'abantu abamu abakyamu mwene alemu okumubbira akalulu ako essaawa eno yeefuula omulungi yeefuula victimu yeefuula nti yakoseddwa yeekweka mu bannuupu kati owa Nuupu ono atalengerera wala kyangu nnyo Nalubowa okumuwuddisa nti NRM ayagala kumubba Nalubowa we yali yeekobaana n'ab'NRM abamu okubba ekifo ekyo yabuulirako Nuupu mu protest vote gye baamutuma mwalimu bye twamulaba akolera mu mmotoka z'abasirikale obutambi tubujjeyo ffe twasirika kubanga ebimu ogamba nti ndi muntu mukulu naye kamba buulireko Nalubowa teyawangula kalulu tugenda muri kawunti njagala nkubulire nti ekimu ku kivuze ebintu ebimu ku bivuze omusango guno era buli looya mu ggwanga ali mu kunneewuunya tibaali bakanzira bwe bati abantu baba akalulu asooka kuzirika kukaaba nze baali bakanziba neŋŋamba bugizi temuvaawo nempandiikira returning officer immediately baluwa erina mu mukono gwange n'omulamuzi yagikomendinze ti eno ebbaluwa kyali kyakulwanyisa kyamaanyi ne mugamba ssebo okoze kino n'okola kino n'ogaana okulangirira wempangudde njagala tali sheet ate nkutwala mu court ate tokwata ku box yemu ku bbaluwa ezivuze omusango guno naye nga nagikolera wakati mu bulumi nali mu bulumi obw'ekitalo ne tubanja tali sheet baali bagitumye omwami wange mwami Nsubuga ye yalemerako n'abagamba tetuva wano nga tetulina tali sheet ate nammwe temuvaawo ne bagituwa tali sheet ng'ejjudde bulwadde nvumirira ekintu ky'abakole Kobaane babba obululu abantu bwe balonda omuntu si musango Javiira Sebina yawangula mu Nnyendo Mukungu mu Bugabira Javiira mwava omuluka gwe mwava mwasinziira naguwangula omuluka Kuteesa mwava ogwa Kitanga Nameere nze naguwangula bonna bannuupu omuluka Namayanja mwava ogwa Kitengeesa nze naguwangula bakansala babadde bakoordinator bange mu kalulu 42 bonna bawangudde obwa kansala lwaki abangamba nti nabba akalulu obubonero bwonna obulaga ekibalo kyonna chronological order eraga nti Nameere ddala yawangula akalulu kano weeri era nze kyemmanyi bwe banaabala nga Mukama Katonda ye mubeezi ngenda mu parliament ekibonerezo kye ngenda okuwa abanzi ba akalulu kwe kuweereza bannamasaka ngenda baweereza